Oluvannyuma lw'ebbanga lya wiiki nga emu bbiri ng'olukalala lw'ababaka lufulumye okuva ku kitebe kya National Unity Platform. Omubaka Alan Owamakindye Kyaddaaki alangiridde nga bw'agenda okujja ate ayimirire ku kifo kye kimu ku bwannamunigina mu Makindye oyo. Ono yabadde incumbent oba omubaka abadde mu kifo ekyo okumala emyaka 5 egiwedde, era nga oluvannyuma lwa NUP okumunaabira ku mmunye n'egamba nti ku mulundi guno tegenda muwa card, alangiridde naye ajja ku bwannamunigina. Oyo mu ngeri ennyangu wano eyaffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mukama Katonda yabamuteramu obwangu, naye oyo ebyakalulu finito talina njawulo ne banne bwe babadde bava oba bajja bawukana ku mugendo. Mwenna mwakitegeera bulungi nnyo nti bakandidate abataweebwa kaadi ku mulundi guno nga NUP abawa ku mulundi guli kaadi, oba oliawo bagenda okulaba abakakiiko k'ebyokulonda Election Management Committee eya National Unity Platform nti baali bafunye abantu abali beta mu bifo ebyo. Tetugamba nti bano abaaliwo baali tebatuukiridde, naye nga wandibanga waaliwo abantu abali beta abaweebwa kaadi eyo. Ekirala, abamu ku bo abatafuna kaadi baali benyigidde mu mivuyo egitali gimu, nga wano baafunamukko enkolagana oba oliawo ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa, ate kyekimu ku bintu ekyabalobera okubeera nti ate baweebwa kaadi ya National Unity Platform. Mu mawulire amalala ge tulina era akadde kano, Madubala Kyaddaaki ayimbuddwa. Madubala abadde akulungudde akabanga akawerako nga ali mu nkomyo oluvannyuma lw'abaamukwata okumutwala mu kkomera nga bamuvunaana nnoki mu kubunyanjiri ya nkyukakyuka ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok, kwogatta n'okwogera ebyo bye yali alaba nga ye bituufu era nga bigatta ku ggwanga lye. Ku mbeera gavumenti ya Mwami Tibahabulwa gye yeefuddemu mukoko mu kulinnyirira n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Olwayogerako, Madubala yafundikirira mabega wa mitayimbwa. Ng'ebyo tubitadde ku mabbali, olunaku lwaleero lwennyini omwagalwa bangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine bw'abadde ayolekera mu bitundu ebyamanaafwa blockingiddwa mu kkubo aleme kuyita ku kkubo eryo eridda embaali. Abantu bano ab'ebyokwerinda nga kye baagala ayitire mu makubo ag'omunda aleme kuyita mu bibuga. Tetumanyi lwaki NRM mupapala nnyo era mutidde nnyo mu kalulu kano ke tulimu. Mwagamba nti temugenda teekawo mbeera yonna ya kiremya, naye ate tulaba mupapala nnyo, naddala Bobi Wine mwewala ayite mu bibuga oba mweraliikirira kulaba ng'ayodde namungi w'omuntu, naye ne mu byalo gy'ayitira munnanga abantu gye bali abawagira enkyukakyuka ate mu bungi be mutamala nawo. Ate gye mukoma Bobi Wine okumukako okuyita eyo mu byalo gy'akoma ofuna omwagaanyi oba oliawo okutuuka ne ku bantu be yali badde tagenda kutuukako. N'olwekyo in my own opinion ngamba nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa amala bya mbulago Bobi Wine okumukanyuga ewala n'ayita mu byalo eby'enjawulo eby'eggwanga. Omukyala Janet Kataaha era ng'ono ye mukyala wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa avuddeyo bw'atyo butereevu n'akawaŋŋamula bw'agambye nti mu myaka gino 40 babadde balayinga foundation. Tujogeddwa myaka 40 agambye babadde bakola foundation. Bino ebigambo nno yabyogeredde mu bitundu bya Maracha bwe yabadde ku campaign trail, n'agamba abantu nti myaka 40 babadde bakola foundation. Era oluvannyuma lw'okola foundation mukakati bagenda kutandika okubuildinga tofaali ku tofaali bagende nga bagattako myaka 4. Mama Janet Kataaha akawaŋŋamudde nga bwe bakola foundation. Eryo ejjoogo liriko Madyoba e Uganda wano. Kyovula batu bagamba emyaka gyonna nti gwali eyawakanya nti Mwami Tibahabulwa talina kyakoledde bannayuganda, mukyala we yennyini amuvuddemu mu bigambo bye mu katambi, kubanga agambye nti myaka 4 tebalina kye bakoledde bannayuganda wabula bulijjo balayinga foundation. Bulijjo bateekawo omusingi myaka 4, implying that era bajja kwetaaga emyaka emirala nga 10 bwe babanga myaka 4 bakoleddemu foundation. Baba bakulaga nti beetaaga emyaka emirala 10 okubaako bye bakolera eggwanga lino.
ekyo tekijja kukola nedda tekijja kukola mujja gamba nti ebigambo byenjogera mbijja mubire katandike n'akatambi k'omukyalo ono maama Janet Kataha tumala okuwulira nga abagamba nga myaka 4 bwe babadde bakola foundation ejjogo tujogeddwe Uganda wano. So far we have done a good job in building the foundation, and now we are going to build a modern Uganda. That's why our program says that we are protecting the gains, but we are taking a leap forward. N'olwekyo bannayuganda abatugoberera eyebeere challenge gye muli ebeere challenge gye muli okubalaga nti tulina omulimu munene nnyo nnyini ddala nga gye nkomye okwogera ogw'okununula Uganda yaffe, kubanga bwe tutaaginunule tewali muntu agenda kujja atuyambe kuginunula. Bino byonna bye mulaba ebiri mu ggwanga abakulu bye bajja beewaana mbu ate kino ate kiri bye balemeddwa ebbanga lyonna bye beeya mu kkola bakulaga nti bali ready and willing obikola mu gino emyaka 5. Lwaki emyaka gino giri very important gye bali? Kubanga bategedde nti gye emyaka ejja transition, gye emyaka egy'enkyukakyuka. Kati bw'owulira ebigambo ng'ebya maama Janet Kataha byali mu kwogera bwe tunamwogerako obubi nga tetumuwadde bitiibwa abana bantu banyiiga. Naye naffe tujja kwogera logically mu bitiibwa byammwe tubagambe nti mwebala obutakolera ggwanga mu myaka gino 40 nga mubadde muleyinga foundation. Maama bugumu bwa foundation kika kyeyo, era leero ne mujja mutugamba nti muli mu protecting again zammwe. Ffe nga bannayuganda tufuniddemu wa mu bye bimufunyeemu oba byemuganyuddwamu mu ggwanga lino, era kifaananyi kiddala kye mwagala tupeyintingira abaana baffe nti mu myaka 4 NRM yali eleyinga foundation kulaba nga Uganda ekulaakulana. Bwebanga foundation nga mataffaali ge mutubanja bulijjo neewuunya kiki abantu bano kye batubanja bwe gabanga mataffaali ga foundation ge mutubanja bambi mugatwale tugenda gaba wanga bannayuganda mutwala amataffaali ago. Actually already twagaba wadda kuba obuwumbi n'obuwumbi obwakabbibwa ku munnayuganda tobubala muwendo. Embeera bannayuganda yokka gye baakayitamu embi emala okuliwa omutango mutubanja ki ekyo mu myaka 8 foundation gye mubadde mu buildinga mugenda kukola building ya kika kyeyo gye mutwalidde foundation y'emyaka 4 okuteekateeka. Ekyo tekijja kukola. N'olwekyo ngenda kubeera nga ate nvaako kaawo katono tumale okulaba muganda waffe Madubala ng'avuddeyo akomyewo amaanyi alina mayitirivu ebitagambika. Njagala okugamba nti welcome back comrade Madubala, ate akomyewo mugumu ku revolution agambye ntava ku Kyagulanyi yene Kyagulanyi bali bati. Ekyo nno kyongera okujjayo image gye tubadde twogerako ba ebintu bye tubadde tujja twogerako nti okwata omuntu omuggalira mu kkomera nga gwomanyi nti ogenda munafuya oba ogenda mumalamu amaanyi ave ku revolution, emirundi emingi ekitakutta kikwongera buvumu. Ekitakutta emirundi emingi kikwongera buvumu. Abaana bano be mukwata ne muggalira mu makomera gye mukoma okubaggalirayo ne mubatulugunya ne bayita mu butali bwenkanya emirundi ogutali gumu oba ebiri, abaana bano bongera okubakyawa n'okunyiiga. Kyetuva twabagamba nti mwami tibahabulwa byonna byakola byongera kumwanika, tebiina yadde omukululo gwe bimulekerawo okwetaaya mu ggwanga lino. Kuba mwakafaananyi oyina abaana boggalidde mu makomera kati nga Madubala yava eno nga mulaba embeera ya maama we gy'alimu ateekateeka abeeko akayumba kamuteerawo n'omuggalira mu kkomera. Mwaka mulamba n'okudda waggulu gufudde, Madubala ali mu nkomyo kati omutadde omusuubira okujja mbu awagire NRM era agitende nnyo okubeera ey'amagero. Bw'ati bw'avuddeyo ate n'ayogera nga ali n'omuyimbi waffe Manisuru bw'atyo bw'abadde. Katumala okulaba katambi ako nkomewo tweyongereyo. Nkwagala Bobby for life. Bobby for life. Ayagala bugwa ino. Ogambye otya? Nkwagala Bobby for life. Madubala avudde midani ayagala bugwa ino okufa Can I see you tonight? ayagala president. Olumutadde wati? Ekyo nno kyongero tulaga nti baganda baffe bangi tulina okweyongera okudimandinga oba okubanja okuteebwa kwabwe bave mu makomera ag'enjawulo agali mu ggwanga lino Uganda. Kubanga bw'ataabeera effe taliba mulala agenda kubayiirawo mubiri. Bw'ataabeera effe abali ebweru abakyayinaayina
tewali agenda kuvaayo kulwanira baganda baffaabo kufuna bwenkanya na kufuna ddembe lyabwe. Kirina kutandikira kuffa abali ebweru olwate nabo makomera gye bali ne balyoka bafuna obuvumu n'obumalirivu. Kati awo weng'endera okuweera obubaka abayayanira ebifo, abaagala obwa MP, abaagala ebifo ku lokolevo, nti bwe mwammibwa kaadi mwe mwadduka mangu mujje muyimirire nga independent oba ku bwannamunigina naye mwerabidde eriyo abaana abali mu makomera nga bo tebalina kifo kye baagala. Eriyo abaana abavundira mu makomera nga tolina nakyo babanja, nga tewali kye baakola, naye nga gw'olina politician oli eno weetaaya oyinaayina otambulira w'oyagalidde. Mujjukire nga lwakiri ku baganda baffaabo abali mu makomera nga mukola byonna bye mukola. Mukimanye nti eriyo ababonaabona in reality olw'embeera eri mu ggwanga lyaffe Uganda, era bwe munaakijjukira ekyo ne mukiteeka mu mitima kijja kuyambako oba oli awo bannayuganda okubaako we tutuuka mu ngeri emu oba endala. Butereevu katumale okuvaako mu katambi kano. Mulabe omwagala bangi Kyagulanyi engeri gy'ayongedde okuteekawo embeera ku mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Bafubye okublookinga entambula ye okutuuka gy'abadde alina okugenda, wabula kino ne kitalobera bannakibiina ekya National Unity Platform okwongera okuteekawo embeera. Ono atabukidde amagye atali yadde okugattira ku mmunye. Njogera ku mwagala bangi Kyagulanyi, katumala ofuna vidiyo eyo ndyoka ate nkomewo tulabe ebibaddewo nga bwe bibadde. Abasirikale babulookinze essaawa zino zennyini. Tugenda Namisindwa tuva Manafa, babulookinze omukulembeze era baagala ayite mu kisiko, ssaawa zino. Oziraba zitanka ziri ebimotoka ebinene bye batuteze mu maaso, ziri ezikuba ennyonyi ze batubulookirizza ssaawa zino. Ne weebuuza ezikuba ennyonyi zikolawo ki wano? Muganda wange kyekyo kigenda mu maaso. Tugenda Namisindwa, nkuwa view okuva waneeno emabega w'emmotoka ya pulezidenti babulookinze. Gye tuli mu maaso n'emabega wonna tubeerawo, ne mu side tubeerawo. Abasajja babulookinze essaawa zino. Laba emmotoka eyo yonna ey'omusolo oba bagireese kukola ki? Kuba ffe tuli bawulirizi b'amateeka, tugondera amateeka. Kati oyo yonna oleeta yakye yeekuba ennyonyi, ogireeta embwe zebbulookinga Kyagulanyi nga ye talina yadde n'akasaale. Oba mukitegera baganda bange? So ye embeera egenda mu maaso ku ssaawa zino. Katugume tugende mu kisiko nga gye baatumanyiza, kuba waliyo abantu ate batwagala nnyo. Guno omwaka 2025 gwe munnayuganda ali yatugoberera nakugamba tetulina kuwa mwaganya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa kwetaaya yadde olunaku olumu. Era mu kanyomero ke kamu tugenda kubeera nga tufuna vidiyo eno ate tugigatte ku bingi bye tubadde tumanyi ate tubeeko obubaka bwe tufunamu. Mwami Tibahaburwa mulabye nga mu katambi ako ayungudde abawanvu n'abampi, n'ebimotoka bye mutalabangako mu bujagalalo, n'ebimotoka bye mutalabangako mu ggwanga lino mbiraba mu firimu. Ekyo nno kyongera kulaga nti atidde era neeraliikirira wakati mu kwagala okuuma obutebenkevu n'emirembe mu kalulu kano, era tekabulamu akimanyi bulungi nnyo nti effujjo lyonna lyakola lirabwa mu kamera eri amawanga g'e Bulaaya n'amawanga agatwetoolodde. Jjukira ali kabadi ka kutunda kifaananyi nti muntu mulungi era talina yadde effujjo lyakola ku abo abamuvuganya. Afundikira ate awemukirayo. Katuve mu vidiyo eno gye njofundikira nayo olunaku lwaleero. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yewe eri awo gwe naayina embeera muyite etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Robert Kyagulanyi Bobi Wine akyatwala mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa mu ango mwamwagala. Buli wadda Bobi Wine amugamba nkwagala wano, era afundikira amuteekawo wamwetaaga. Nolwekyo gwe munnayuganda ali atugoberera toggwamu maanyi ku lugendo lw'enkyukakyuka luno lwe tulimu, kubanga lutambulira ddala malidaadi nga bwe twalubala. Katuveeko mu katambi kano nkomewo, nja kwongera okuba amawulire amalala ne update ku mbeera nga bweyimiridde mu ggwanga. Abankumire lugaba atakumira mpeera, tuddiŋŋane mweddako.
tufundikire ne video eno. Uganda olwaleero nkedde ku makya kanina ensonga zenze twogereko. Ensonga zengenda okwogerako olwaleero bwe zinaatuuka mu matu ga mukulu Museveni wamu ne mutabani we, nyinza okusigala nga ndi mulamu, nyinza okuba nga ndi mufu, kubanga akadde konna kyemmanyi ku nkola ze era bajja kunjigga wonna wendi. Batuuseeko kyonna kye bawulira kye beetaaga. Ku lunaku lwa independence mukulu Museveni yayanjula Kano Samson Mande era akomyewo ewaka. Samson Mande yagenda avunaaniddwa emisango mingi, agamba nti adduse n'ava mu ggwanga n'agenda. Samson Mande nno teyagenda yekka, yagenda n'omulala yali ayitibwa Kyanda. Bwe baagenda Samson Mande tuddeyo 2-3 ku Kyolipi, mwali ba Arrow Boys, abesoroti, oteekeko abeero DU, Magala be yasombanga mu Uganda yonna ne bajenga 6th division. Seera ekyo gwe wali ogitwala n'ebikolobero byonna ebyali mu Kyolipi. Era okwo kwe kwava nti abaana b'eggwanga lino bwe baba bafudde tebakyalina kudda gye babazaala kubaziikayo. Mass graves ezaasimwanga okuteekamu abaana abo abattibwanga. Bannayuganda, ebbanga lyonna mubaddewo nga mutunula ng'abaana baffe batwalibwa era nga gavumenti evaayo n'erikuluutinga amagye. Naye bannansi nga mutunula temwebuuza abaana baffe abagenda mu magye bonna gye bali, babafa bateekebwawa. Ndi ku butemu obubeerawo nga tebasobola kuzza baana abo kubanga emirambo gyalinga gijja kuyitirira, kubanga obuyeekera bwennyini ng'abaana abo abatwalibwa be beeyeekera ne battiŋŋana, gavumenti ng'eri terina bw'ejja kukola kuzza mirambo gy'abaana abo wa gye bazaalibwa. Teri musirikale ayingira mu magye nga tebamuggyeko paticula z'ewaabwe, era buli musirikale yenna bakuggyako details z'ewammwe. Ekikuggisaako details ezo nti singa oba ofudde bakuzza ewammwe. Naye abaana abo bazzenga battibwa ne baziikibwa. Nga muyinza okutraininga abaana batrainingidde wamu ne babaawula n'otaddamu kulaba ku munno, ne babatwala nti mugenda kukuba koni gwe mugenda okukuba ate mwesanga mumwetta. Kano Samson Mande mu Kyolipi okuleepinga abakyala, olwaleero Museveni yakkomezaawo. Mmanyi nti Museveni okukomyawo mwakomyewo era n'oyanjula Muhoozi Kainerugaba nga CDF-wo. Gwe siniya wayanjudde Kainerugaba nga CDF-wo.
enteekateeka yammwe gye mwaleese yakola kudita era okulonda kuleme kubeerawo. Mukole kudita kubanga gwe oli specialist mu ekyo, mukutta, okutugumbula buli kiramu kyonna ky'oba osanze, mu kurepinga. Kyekyakomezaawo kano mande nti obudde bwonna mugenda kutandika okukwata abaana, mugenda kutandika okubuzaawo abaana, kubanga Museveni amapeesa ge agamanyi, ne Kyanda amanyi nti ajja kumuleeta. Bannayuganda ne mu parliament njagala mumbuulire abaana bamwe abagenda e Somalia bwe battibwa ani gwe baddiza omulambo gwe. Mukulu Museveni alina lwe yavaayo n'agamba nti baakubye kampu abasirikale abo babadde bakibogwe be basse. Naye mumbuulire abaana abo be batta mwe bannansi ng'abaana bamwe be baagenda e Somalia, famire mmeka ezaaziika abaana baazo okuggyako oli nga Spiria kuva ku bameeja ku bakkano oyo gwe bajja okukulagako nti ye yafudde. Okuva 2003 kumpi emyaka 22 Bannayuganda buli bbanga badde bali kuluutinga abasirikale era nga bakiyise kololo ne bateekawo ne bali kuluutinga abaana bamwe ne bagenda ne bayingira. Naye mwali mubanjizaako ku mirambo gy'abaana bammwe abayingira amagye. Mwenna muli sure nti abaana bammwe abatwalibwa e Somalia, abatwalibwa e Congo, bwe baba bafudde emirambo gyabwe giteekebwawa. Museveni kye yasooka okumanya ekintu kimu, era ensonga lwaki ebbanga lyonna amazinga abayita basiru. Yambadde fulaga y'eggwanga eno kubanga ensi yange njagala. Abaana baffe bafiira mu ntalo eza buli kkala. 96 abaana bagenda e Liberia abaafa. Abafiira e Liberia bwe baakomawo wano emirambo gyabwe gyatambuzibwa ne gizzibwayo mu famire zaazo. Naye okuva 2003 ne babaga nti balwanyisa Koni, abaana baffe babatutte Sudaani, bafiirayo mu parliament. Teri memba wa parliament yali agambyeko ti emirambo gy'abaana baffe lwaki tegikomawo. Bannayuganda kino kye kiseera Museveni yazze atutta mpola. Naye njagala nkujjukize nti Hitler yagezaako okutta abajuzi tebaggwaawo. Mwabali mu magye mwenna ensonga eno mugimanyi, naddala abalimu ensa, nti wano mu ggwanga tewabaddewo buyeekera bubaddewo. Naye ng'abaana abo bennyini bagenda ne batrainingibwa, ne batrainingira wamu, ne babatwala mu bibira. Timugenda kufata adui. Okufata adui mwefata mmwe mwennyini na mwennyini. Bali bambadde uniform endala na bano bambadde uniform endala. Ogezaako okulaga ensi eno nti tukyalina obutabanguko. Kyemanyi mujja kunnoonya. Era ndi ready. Kyemanyi mugenda kunjigga wonna wendi. Negwe wobuli famire eri wano ng'erina omwana omusirikale. Naddala buli famire eri wano 2-3 nga omwana wo yali mwero ddiyo. Ne bakugamba nti agenze mmagye. Eyasombanga abaana abo Uganda yonna baali bamuyita Magala.
musajja oyo bamusibako emyaka 15. Magala oyo yali abeera Olubaga. Lieutenant Magala yasomba abeero DU n'abatwala ne bajenga 6 division Konakila Kachori B eyali etwalibwa Kanomade ne Kyanda. Abaana abo ne batandika okubagana n'abaana b'Soroti ba Arrow Boys nga Museveni kyanoonya kendeeza. Kyokka ekyewuunyisa nti tewaayita bbanga ne bakomawo ne bali ku luutinga, era buli bbanga abadde nga ali ku luutinga. Gwe ng'olina family ng'omwana wo yagenda ng'ali mu magye nga toddangamu kumuwuliza era nga takomangawo, weebuuze ali ludda wa? Teri mwana musirikale afa gwe bakomyawo. Abaana baffe bafiiridde Somalia ne bwe babazza mwali mwebuuzizzaako nti abafiirayo emirambo gyabwe giri ludda wa? Kyova olaba akomawo nga mulamu bw'atuuka wano asigaza yinifoomu abatakyali mu saavisi ne bagamba nti abo era yinifoomu zaabwe bw'ozitunuulira zitunuulira ekyambalo ekigambo ekiriko babalibwanga ba UN. Abaafiiriddeyo oyo ye aba agenzi. Famire ye tegenda kuddamu kulaba ku mulambo gwe. Abaana baffe bazinga bafa naye nga bannansi n'abakiise ba paaliyamenti mwenna babaddengako ebbanga eryo lyonna. Bamedadi Sseggona temuvangayo mmwe bannamateeka kubuuza yensonga lwaki paaliyamenti olwaleero operation Sujja bwe yajja paaliyamenti tebagisaba. Batwala abaana e Congo, nakati abaana bali Congo, abalala bali Sudaani. Ne bafiire Sudaani emirambo gyabwe egikomawo giruwa? Abafiire Congo emirambo gyabwe egikomawo giruwa? Mu mbeera eyo baadde bafulumya abaana bammwe ne bagenda ne battibwa ne bayingiza baye mu 2031. Olwaleero enteekateeka balina nnene ku kampeyini eno M23 kubanga amanyi nti bali prepared abayingiza buli wantu wonna. Kati luno lugenda kufuuka lutalo naye nga basuubira kukola kudita maaso awo either mu November ono gwe tugendamu oba mu December. Wagenda kubeerawo kudita egenda okubeerawo ng'eteekebwa oyo omusajja Kanomade gwe baakomezaawo. Bannayuganda, kino kye kiseera amatu gammwe gabeere maggule n'amaaso gammwe gabeere maggule. Olwaleero enteekateeka eriwo Museveni gy'alina nti buli mwana yenna ayeesimbyewo ku opposition bagenda kubakwata. Buli gwe bakwata nga wa byabufuzi teri kumuta. Enteekateeka eriwo. Bannayuganda, manyi vidiyo eno ngenda kugita. Manyi bagenda kunteekako akazita era bagenda kunnoonya. Wonna we nnaabeera. Kubanga eso Museveni tayagala muntu amulabisa. Naye nze ne bwe nnaaba nfudde, Museveni ne bw'onooba nzise, Bannayuganda ngenda kubasaba kati akazito kamu ke muba muteeka ku Museveni abawe emirambo gy'abantu bammwe abazze bafiira mu magye. Ekyo kyakoma 2-3 okutambuza emirambo luli kyatambulanga. Lwaki essaawa eno emirambo tegikyatambula? Era lwaki tokyazza mirambo mu famire zaazo? Abantu abo ne musima mass graves naye nga mulina details zaabwe zibakwatako wa gye baava ne mubayiwa omwo ne mubaziika omwo ng'abataliiko famire.
Kumwenna abasirikale abali mu magye eriyo omusirikale atazaalibwa, eriyo omusirikale atalina kika, eriyo omusirikale atalina famire. Njagala mwena muzuukuka amaaso. Eriyo omusirikale atalina famire. Lwaki babasimira ekinnya kimu ne babayuwa omwo ne babaziika omwo? Kubanga bajja kwebuuza. Ye talina kigendeerwa, talina kiruubirirwa okuggyako okulaba nti asaanyaawo bannayuganda. Naye kibi ti bannayuganda bazaala ku makya n'olweggulo. Ekiseera kino buli munnayuganda zuukuka. Gwalina omwana wo nga yayingira mu LDU, y'ensonga lwaki baleeta etteeka nti oli bw'adizaati nga tebakyamunoonya. Batugamba nti amagye giri emitwalo 10 naye buli mwaka bali ku luutinga. Bali ku luutinga gibeera myaka 10, emyaka 4. Amagye gibeera emitwalo 10 gyokka. N'akubalira reserve force erimu emitwalo 6. Abalala bali luddawa. Naddira reserve force gy'ayita reserve force, komanda waayo yaani ye Salimu Sale. Yenanyini reserve. Nagamba nti buli wenna mukwata mundu yenna bw'ovaayo ogwa mu reserve force. Abateerawo barakisi Kakiri. Kino ekiseera kya kubanja. Bannayuganda tulina okwenunula, tununule n'emirambo gy'abantu baffe. Kubanga kuno okununula si kwa kununula Uganda yokka. Ne n'abaana abasirikale, nammwe abasirikale kye kiseera okwenunula. Bw'oba ofa oddizibweyo mu famire yo ziikibwe mu kitiibwa, kubanga obadde olwanirira ggwanga lino, olwanirira furaaga eno, olwanirira Uganda eno. N'abasirikale temukyaziikibwa mu bitiibwa. Luli omusirikale bwe yafanga nga bakuwa bbendera gy'otwalira famire. Omuntu oyo ne bamubikkako furaaga y'eggwanga, ne bamuleeta ne bamuzza mu famire mu kitiibwa, ne bagamba nti oyo abadde alwanirira ggwanga. Naye abalanka ez'amaanyi gwe bamanyi nti oyo ali influenso yasobola okudda mu famire ye ne bamuziika. Abasirikale nammwe abatalina ziranka, nammwe muli baana b'abantu. Era mwagenda mu service kulwanirira nsi yammwe, nakuuma nsi yammwe, kubeera ba peacekeeper. Bw'oba ng'ofudde oli mu yunifoomu y'eggwanga nga kuliko akabonero k'eggwanga, olina okuddizibwa ewammwe bakuziike mu kitiibwa. Mulekeraawo okuziikibwa ng'ebisolo. Mulekeraawo okuziikibwa ng'embizi. For God and my country.